baagala okwembisa obwakabaka okuyisaawo bo baagala beerinda. Naga nti abakulembeze mu Buganda ku mitendera gyonna tubeebaza, mubadde banywevu naddala mu mbeera ezituwolekedde mikwano gyaffe mu Uganda ne mu nsi yonna endala. Naga nti muwagidde emirimu gy'obwakabaka, tubeebaza nnyo olw'okukolagana naffe. Akaseera ke tuyingidde ka byabufuzi. Naga nti gwe gumu ku miwaatwa eminene abaffe abalabe ba Buganda mwe batera okuyira. Mbasaba mubeere bagumu era abantu ngeri ng'eyo mubeekengere. Ssaabasajja teyakomyawo, yalabudde abo be bayinza okukozesa nga babawaayo bwe yayise obunyeebwa. Tuli mu kaseera k'ebyobufuzi nga tulina be twalabye olwedda abayimiridde ku mativi ne bajjayo ne zibbando ne bakakasa nti kituufu wabaddeyo okwokyayo abantu. N'empologoma egamba, omanyi Ssaabasajja ye maaso mongi alengera ebiri ewala. Kati yatukubidde ttooki n'atulengeza biki ebiyinza okuva mu ekyo singa bakwokyayo obunyeebwa. Akanyeebwa gwe bajja kwokya akanyeebwa otunde emyaka 5 mu kaseera kano ke tuli. Wabugamba nti era akaseera ke kamu ak'ebyobufuzi waliwo abayinza okweyambira Bwakabaka. Tukkirize kano ke kaseera buli omu n'atayagala Bwakabaka wayagala ayogerera ebiwoomerera Bwakabaka kubanga amanyi kimuyisaawo. Yabalabudde naye ebigambo twabisiimye. Nayagadde engeri gye gwategekeddwa n'abeyawulo be nalabye nga kizibu leero nno okubasanga nga bali wamu. Kino kizabuuza bwatyo bwatunula oba yabadde Haruna Kasolo bw'otunula tetunenyeza kubeera bw'otyo, naye bw'oba nga si bw'otyo bw'otunula musajja munyirivu tewalabise bulungi. Nalabye nga ne smile okankake naye ate amaaso aga olabira omusajja ate ow'ekitiibwa omulanga obuyisi kibi n'agenda kola ekigambo yasoose n'ayita Kasolo ayogere ku lwa gavumenti. Aye omusajja n'amuyirizaawo nga yasooka n'alyoka ate izelensi n'amuga jangu osooka oyanjule vuganya gavumenti ku lunakwata muzindaalo n'ayanjula bwe bavuganya gavumenti Elisi Lukwago n'ayanjula Ibrahim Ssemujju Nganda. Awo ne batandika okugamba ine empuuga waali mu kifo abagamba gavumenti akolagana ne gavumenti oba akolera gavumenti oli bamuyogera bwe bavuganya gavumenti genza okutunda nga abasigadde oba kitegedde yagenza okulaba era okumanya yabadde byayogera bikakasa. Yagambye Elias Lukwago ne Ibrahim Ssemujju Nganda n'agatta nako aba PFF ekitegeeza nti tiyabanjudde mu nsobi ye mu kulaba kwe abo be balinga abavuganya gavumenti. Kati abali wali byebyo era kwanjula gavumenti y'empya n'ajula. Kati mu kwanjula yasoose leader of opposition era ya leader of opposition
mu bigere n'atwanjulira omumyuka wa Uganda era eyaddira omumyuka we mu Buganda obe yali Mwanga Kivumbi okategedde ekira kye nayagadde wakati ng'aliwo abasiiga Lubongoya akasa bwe yabadde ayanjulira yasoose kugamba musajjawo omunyolo Lubongoya ekyo tekyabadde ensobi kakati abakulu abatambulirwako ensonga mu ggwanga babaddewo kakati gwe simanyi ngaki simanya mwana munyolo kakati bunyolo ne Buganda n'enjawulo w'enjawulo taata bunyolo weeri yaterezezza ensonga kakati ekintu ekirala ekimidde byebigo ebyabadde eby'omulangira Kasumulenge Mosiki gye yawudde yassa na Uganda n'agamba kowa muggweeyo mu kuba akalulu mwenyigire londa buvunaanyizibwa bwemwe ffenna Uganda n'ama naye mwegende bannabyabufuzi abo abamanyi we bali ng'alinnya ennyana eno Katonda no taku position eyo nga takuwole nga takuwadde kisa kiraga n'agamba mwewala byabufuzi nga yibanga li mu byabufuzi atambula tamaja aliwo gwolaba wano nga tateredde mubeewole yabadde kia mu speech ye temubawa tembawa yabadde kiria mu speech ye teyayise mu ngero yabadde kiria ne magaawo kubeebuzaabuza nenga ogatambulanga kyolo abantu baga waliwo gwosanga mpogo obaagwa nedda tumanyi gyagwa yetabangako serious ensimbi weeri ye waakolera tayagala kumufuga ayagala ye kufuga n'ekyo ekisata kirina ne tuvaayo tujja Katikkiro wa Buganda Katikkiro omusajja mugezi nnyo Katikkiro yatandise okunala na njula ab'ebitiibwa ababaddewo naye nina essanyu lyempulira nti Omulanga Ssemakokiro ayinza ofuna okwagala nga taata we kwalina owulira buli waabeera boogera erinnya okiwulira abantu balitegeera nnyo era baliwanya ekitiibwa era endu basose ne bayanjula Omulangira ani Wasajja then ayanjula Ssemakokiro endulu n'ogiwulira nga ddala Ssemakokiro akuze yaddala akuze musajja alabika bulungi zande ekifaananyi kirungi kirala Katikkiro yayogedde ku His Excellency Bobi Wine naba ekirala mukoddomi weerabidde kwe kwanjula Muganda Mpuuga neŋŋamba kati nze nafunye endowooza ezi ngenda zibagamba ku bigambo bya Katikkiro endolo neefuga tugaaka awo weewaawo naye n'agamba nti nange mbadde simulabi nga simanyi nti waali yatudde wala ne bandeete kapapula ekituufu kiri kino kyabadde kya bulimba yaba yamulabye teri yaleese kapapula naye ekisooka Katikkiro kino yakikoze emirundi ebiri ndowooza yange eno okusinza mukolo nagulabye era ssebo nagulabidde ku Viki Exclusive
nabaddeko bulungi nnyo. Ekisooka waliwo olugero olugamba nti wandikola ekintu okulumya gundi n'owunzika ng'oyambye muyambe. Katikkiro ngenda bbawo endowooza bbiri. Esooka, Katikkiro yakoze kino ekintu nga ayagala okutulaga obukulembeze obwa Kyagulanyi nti ne bw'oba olina bw'otakkaanya nabo oteekeddwa obba recognizinga Republic. Kyova olaba yagattiddeko kali nti nange mbadde simulabye ne bandeetedde kapapula. Kati kino yakyongerezzaako kwongera kutegeeza abantu ababaddewo nga bategeeza ku ono. Kakati ekirala ekyokubiri, kati yeesooka. Ekyokubiri, Katikkiro ayinza okuba kyeyabadde ayogera kyeyabadde ategeeza, n'ekyo kiri ku bitundu 2, kiri kyekisinga, kiri ku bitundu 8. Munywanyi we mu kifo yabadde tategeerekese. Naye bwe kibanga kyensoose okwogera kye kituufu, Katikkiro omukulu ye talicognisingibwa. Akabonero akalaga bw'aba yayogedde bambuulire bw'aba yasobodde okufuna yadde otoolayo salaamu mu muzikiti awo. N'ekirala, Omulangira Kasimu Nakibinge lwaki yayogedde ebigambo bye yayogedde ffe tuddayo kozi mu mawulire bingi bye tutunuulira. Omulangira Kasimu Nakibinge yafiiruma we nga wayise emyezi nga 8 abakulu ne bakwata enkota z'amatooke Mpuuga nga werekeddwako Mabikke Dooza ne Mukaaku n'Abedi ne bagenda babagize Omulangira. Era abajju babasibira abweru wa enzo twala mataba. Yes. Kubanga omuntu bwa ng'obadde mu ggwanga obadde omunaafiirwa nana n'obalako ebyobufuzi byo ogambe ku bakulu nti twembere abakulu statement eriwe gye yavudde Seeko gitegedde eri ya Omulangira Kasimu nti mwegeze bannabyabufuzi abatambula nga tebakwegama abatambula nga okugulu kuno kuli eri kuva omukulu Mpuuga Katikkiro yamulwanyeeko naye okulwanako essalaamu yabuze. Pasta Kintu tuli buterevu gyolisewo mulikeyo mu matikkiro ga Ssaabasajja. Amatikkiro twagayise bulungi. Twebaza Oweekitiibwa President Museveni mirembe gyetera ddala okwanga gibukala emikolo gyatambudde bulungi nga security eri ggulu nga tewali kweraliikira kwonna. Kale kyatukoze bulungi okulaba nga Ssaabasajja amatikkira ge aga 3 nga gatambudde bulungi. Amatikkira agasooka nalina emyaka 10. So nali mwana muto naye olw'okuba nti nali mukuli bano amatikkiro ago gali matikkiro. Sebo Mukama waffe tuyigirize ebintu twabitegedde. Naye ebiseera ebyo nali mwana muto nasanyuka nnyo naye nga simanyi nasanyu gye ndijja kuba sibitegeererako ddala. Naye ate leero Ssaabasajja Kabaka akyali mulamu akyalamula. Omukolo gwatambudde bulungi ne speech teyabadde oza nti yabadde yeekubidde ngalowooza ali kuffe ab'NRM naye yabadde ayogera inijeno ng'agamba abakulembeze bonna essaawa zino abajja beekola obuntuntu okuwa bannayuganda obunyeebwanyeebwa onde ne kati abantu beetegerera bantu
kati balabufu tojja kulaba gabagulirira bwotyo nalabuka nga basobola osimba layini olwaji ekyo kituufu ekyo kituufu naye katukkirize nti teyeyongeddemu ka percentage ate era kyasanyu nti Ssaabasajja asobola okutuula n'alamula Obuganda n'ayogera ebintu eby'ensonga neetambulira ddala kubanga speech yabaddemu okuyiga ng'agezaako okulabula abalangira n'Obuganda okutwaliza awamu okubeera nga bagezigezi bajagujagu ate nayeyongera okwebaza bano abasobola okuvujjirira kubanga jjukira Ssaabasajja Kabaka baali bagezaako okumuwa omusala n'agugaana nga kitegeeza nti Obuganda nakuyimirirawo ku bantu baabwo ate era nga etteeka nga gavumenti olw'okuba nti byayo kyansanyudde nnyo okulaba nti amatikkira gano gagenza okutuuka nga gavumenti enteekateeka okulaba nga ebizimbe byonna byekolamu ettaka Uganda ebintu byonna byekonga etandise osasula kubanga mu mbeera nga mu butuufu teyeeyagaza abagala okujjanjabwa ate alina kusabiriza busabiriza kale bibadde si birungi okutwaliza wamu naye Pulezidenti Museveni ebintu yabirongoosezza ebintu kati bitambulira ddala malidaadi saana Pulezidenti yongeramu Obwakabaka busanyusize nno ddala kubanga byewatandise kati byo byannaggwano twamaze mu bukulembeze emyaka 4 kati Buganda etandiringa nti kati byokola byebyo akalulu k'omulundi guno kolabika waka naddala ak'omu Buganda okusinziira ku ntambula gy'otambuzaamu ensonga zonna so nabo kabongerezeeko ku sheeyo okuterezaamu abasajja tayayananga kolwakuda nsimbi kugenda kufuna bujjanjabi Obwakabaka okuleka abataka abayayaana okufuna access ku kaka waabwe naye Kabaka tewali mbeera za funds zonna zaali zimutibusiddwako mbu yeetaaga ssente kujanjabwa ndowooza tukaterezeza weewaawo mwami Siza Kyabeeyi tuli nsonga z'amatikkiro myaka 32 ng'abantu bayayaana Kabaka Obwakabaka baabuzaawo naye babyoya by'enswa Obwakabaka obwaddawo ate si bwe buli abantu bali bamanyi nti mu kuzzaawo buno bintu bingi ebyaliwo baali mitinga powers mengo nga talina maanyi bajjako ebintu bingi nti Kabaka tategwenyigimu partisan politics naye ate kikwewusanga mwanyimu bine yamala n'akwata embuzi alitwale wa Kabaka ng'asinise baminisita Kisegeera naye ate n'amala n'akugamba Kabaka tateekeddwa kwenyigira mu byabufuzi yadde okubaako gwawandako eddusu nfuusi kyobo ng'ate mwendikaba bwe bagende Mmengo okategeera Obwakabaka ebwaggyibwawo 16 Obote ne banne twatwala ebbanga ddene nga tewali Bwakabaka sisitemu zikyatambuliza Obwakabaka ennyimba ezaabizibwa abataka ng'enki kuzituula mu nkukutu paka mu 92 Obwakabaka bwaddawo then ne batikkira mu 93 naye ebize bikolebwa n'abaani ennyo okuzzaawo Bwakabaka abantu abasinga bagendwa tebakyayogerwako era no kaseera k'ebyobufuzi olaba nti omukolo guba gwetikiddwa nnyo bya bufuzi biriwo kaseera ako Bobi Wine Mpuuga Museveni baminisita wa Kaisaali be bayogeddeko okitegeera bazze bakimye byabwe na kufuna kubanga abandibwako eddusu okitegeera ebisinga bakulu banje babyogedde sijja kwogera bingi mukolo gwata ekibuli awo njala nnyo omwami omulangira Kasimu Nakibinge engeri gye yakozeemu ekintu kye n'ayanjulamu pulezidenti waffe kubajjukira bamutaddeko ebyaddala Kyagulanyi bamuteekako ekikokola emmenga awo ebyaddala sajja aliko ekijja
aliko ekikola ebyaddala kati bwe nga tulina abasajja abakulu abakyayina ensa abalina n'ensonga mu bwanga kaseningi ng'asobola okuyimirira naawe omwana omukisa nze ekyo kimpebubi nti wande tujja kuwangula. Speech ya Katikkiro togiseemu naye nanti buli omu omutwe yeetikka gugwe mukama wange gwe kennyini wabadulabye nga gy'oli wakeere ddala ku mukolo wakuliseeyo sebo twavuddeyo gwata naye twebaza Kabaka era abantu bonna nze kyennaali basabye sipiiki za Kabaka zino baalijjengamu okuyiga ebiseera ebinga obungi ziba nfunda ne zibaamu ebyokuyiga bingi naddala bannabyabufuzi naddala Abaganda. 2024 yakozesa akagambo kubongoota ng'amaze okulengera ekijja ku mmwanyi n'abagamba timubongoota naye kye muba mukola mwe mulime ki ng'amaze okulaba ekijja ekyomukisa omulungi nti abasinga abamu babitwala abalala babireka ekigambo ekyo kyakwata era nefuuka na ŋŋombo timubongoota naye nga yali amaze okutegeera. Essaawa eno tugenda mu byabufuzi era ebitegeke bulungi ennyo. Sipiiki ya Kabaka yabadde erimu ebyokuyiga bingi kubanga mu bimu kyegenda okunokolayo kye yakozesezza kyekyokugamba ti abantu baffe byabadde bibiri abantu baffe ne bababuzaabuza ne babawa obunyoobwa ekyo nno kiba kyakukkaanya bwaki Bwakabaka. Simanyi abatunuulira ensonga n'abawulira sipiiki ya Kabaka ddala bajjajjaffe abataka be baawa ettaka bagenda okusaba ettaka babagulira ettaka nga bakulira Ssaabataka bwe baatutte ekigambo ekyo kikulu kyabadde kikulu nnyo kubanga siyinza kumanya bataka bwe mugenda owa pulezidenti mwabataka nga muyina omutaka akulira Ssaabataka ayina amataka ekyo bajagenda mu ekinge naddala abazzukulu bajjajjammwe ab'ebike bagenda nze wange teyagenda mwekakasa bulungi be bamenya abagendayo teyagenda akyali muvubuka agamba nti bo be beebaka olowooza mangu abavubuka tebabanga bakadde yalowooza mangu ekyokukola era mubagenda teyaliyo okujja teyagenda so n'olwekyo sipiiki ya Kabaka bwe baba bagiwuliriza bulungi abataka yabadde nkulu. Ekigambo ekyokubiri kyeyogedde kyekyamate n'agamba abantu beeyambisa amateeka basobole okukkakkanya Obwakabaka. Kino kyankakasizza nti Kabaka ne bw'aba ali mu lubiri ebigenda mu maaso aba abitegeerera babiraba bigwerera yawo mayanja simenje kyase kubanga azonganyizza Kabaka ng'ayagala okuyita mu mateeka alabe nga nkanya na naye Kabaka yakitulazeeko n'agamba nti abantu abo mubeegendereze nti message eyo yabadde egenda ku bantu nga mayanja bulungi kubanga message irera mu kaseera kennyini nga message egenda ddala w'amayanja nnyini eyambisa amateeka ayagala okukakkanya ali matuufu akakkanya Obwakabaka yatulaze nti nammwe abalabira timweyambisa amateeka mwagala okukakkanya Obwakabaka tubalabula mukomaawo. So sipiiki ya Kabaka yabadde nnungi yabadde erimu ebyokuyiga bwe tudda ku Mulangira
nti omulangira ye kabakyaza yakyazizza abantu bonna ababadde bazzaawo kyenneekakasa obulungi yabadde nannyini luja kyenneekakasa obulungi Tikkiro yabadde ensobi okuwoninga okwagala okujjukiza Bobi Wine obutayogera ku omwami Mpuuga pakati Mpuuga yetengeredde alina ekibiina kiramba si bwe kiri kyeyamaledde okutongoza takyali wa Nuupu kati bwoba kumugereka kumigiikiriza naye bw'abanga kabakyaza teyamuddeko Bobi Wine yadde mutuufu kubanga bwe yabadde amualo yamugambye twanjulire alina akakako ke yakozesezza twanjulire banno bwe muvuganya gavumenti kati ye Bobi Wine banno bomanyi bwe muvuganya gavumenti era yabanjudde n'ekyo kati nga Wine yateganya liimu era nze sinza kunenya Bobi Wine nti yerabidde bwerabizi tekisoboka ensonga yabadde agimanyi era n'amanya bulungi kubanga oli yamugambye twanjulire banno singa yagambye twanjulire abakulembeze abali wano mu yawati oba abali mbyobufuzi okwata ebigambo mujunganda bya ku gavumenti ne Lukwago byayogera ku gavumenti era nze nali ndi wano nakyo nakibagamba nze ne bagamba nti mugenda kulaba mu kulonda 2026 ebibiina bibiri bagenda okuzonganya n'ekyaba Lukwago genda kuliira ku nsiko nnyo kubanga banyi nti biri siriya era kyova olaba Bobi Wine bwe yakutte akazindalo ye be yategedde be bali serious gavumenti n'abanjula n'ebibiina byabwe oli tavuganya yambako buyambi kunywereza gavumenti mu ki buyinza mwami Mpuuga esebo tanya just in position diro yagamwogeddeko n'ayimira kadaala n'amwogerako ali ku banne ne bw'abeera ali kule gwembuulira ayogedde ku bikyabu gavumenti byera okuva lwe yava Nuupu abeera ku CBS beerawa ne buli ssaawa yonna kati yayambako obuyambi gavumenti kunywereza mu ki mu buyinza nga ayambadde eddala eri oluvuganya oludda kabaka lye yatugambye oba n'omulangira betugambye nti balinnya eno gwolaba omulangira oyo Nakibinge bwakwagala akwagala bwakukyawa ki ate akukyayira ku kituufu takukyayira ku kikyamu tagendera ku kukyawa tayinza kufutuza abantu bazene bangamba kankukyawe tibuka singa bakyaye baki tuli ffenna ekyokulabirako Lukwago abadde ku bwa Lord Mayor ebbanga ddene asinga okuzonganya ennyo b'abasiraamu banne nga alwanagana nabo nnyo naye alibadde avaayo n'amukola ki n'amugamba nti ate abasiraamu bw'olwanya naye olw'okuba manyi aliko kiki amwagala kati Mpuuga oluna bamulangirira nti ebitaano yabikoze atya nga omulangira buli era ali ku nguzi tayinza kwagala Mpuuga tajja avumirira yeresa obwavu tayinza kukeera kumagamba Mpuuga nti nkwagala awo aba amukwenyakwenyeza kyova olaba yaganya n'omulangirako mu bagenyi abayite naye nga waali Mpuuga kimuwe okwekeberamu alagawa mu kaseera kano akyasobola okwetereeza alagawa fuza okwekeberamu ye ground nze nabaganga tuli wano nti Mpuuga ensobi lyakoze mu Ssemasobi lwe lunaku lwe yalangira nti nkoze ekibiina yansigadde olaba ani ow'ebisiro Seguna galayo mu Nuupu naye ng'amanyi omutima laki guliyo naye ali mu kubya ebisi bitya olwaliro yali
bulungi ne bagi Joyce era bwe yadde nga kadi bagimugenda kujanze kugira mu kibiina niye olunaku lwe yalangiraga obwebe bwonna ne yeteeko omugwa tembulago ibwe bwonna ne bamanya nti ono anywereza bunywerezi gavumenti biyinza kati bigenda bimulaga buli gyagenda ekyo kibi kibayita ekibi ekisi kati ekyekibuli kyamulaze yazze ekibuli ajjukira atambulira mukaya namba myufu akamisona era awerekerwa n'abasirika naye nga tebamulabawo kalulu wadde kaki omugalinga wa bulijjo nga musitawe anga musite naye bwe yabadde naye bayini olwatuuse nga tanaba enduulu yavu abamu abadde bakirore kabaka badde bakisuubira nti ayinza obutajja Bobi Wine bali tebamuyita abagenda nti oyo Bobi Wine tijano emitwe bayinza muwa kaadi tiwano we yazagala Bobi Wine teyabadde muyite mengutinza muwa kaadi kisoboka omwana wa Buganda olaba ne kumazaalibwa okugenda erwaga badde kyebamuwa kaadi bukatuliki bwebwa yagenze kusaba nga temena mujja mukugira era abasinga bamwekanga ne beewuunya tebasobola kumuwa kaadi Mmengo naye ate bw'oleese ekyo nina kyenzijjukira naye Katikkiro abe bapulaninga ekintu kitegeeza kira ayina pasi gyakubira mpuuga ne ku guno omukolera alimba mugezigezi nnyo yeekanga benayogera okwekangabiriza njaba eri Katikkiro naye alimba naye yamwekanga naye musajja akyusa program ndogera abikyusawo nga atudde kwa musajja mugezi tukkiriza mugezi naye satime ogera bwamala okulaba ekiza essaawa ekiza speech mpandiika agikyusiza ebiseera n'akatabo kaako kabeera nako oli lwoya agikyusawo nga aba embeera eriwo naye teyakakasa nti Bobi Wine kujja ku lunaku era kyova olaba yasinga omwogerako yali saaba era nga yeebaza abateesiteesi kikakasa nti era Ssaabasumba ye yakola ki yeyamuyita ekyo kkiriza Ganda tesobola kaadi ayina buzibu Menge ayina ebyo sibimanyi byetaaga kubuuza nnyo kubanga kakati wongamba nti omwana wa Buganda mukwano gwalina ne Bobi Wine tetusuubira kuba nti Kyagulanyi yabadde olwaleero tasobola kubanga ayitibwa ku mukolokolo gwa Kabaka mukwano gwe omubanda we bingi bye bageze bamuteekako ebitaliiko bujjulu nga bagamba yalagira okuvuma Katikkiro yalavuma Mr. bingi era yali bujulizi naga nti olunaku bwetu ono twamufuna naga yatukola naye ekikulaga nti Mmengo olunaku lwe balikwata Bobi Wine mu CBS oba ku BBS buli muntu lwalitegeera nti tewali mutana Bobi Wine naki ekyo kitu bakibuuza ne Katikkiro bakibuuza Medicine yali Mungereza yennyini leero si yange TV mubuuze Katikkiro in fact yaga mubuuze Mayiga mubuuze Mayiga kitegeezana yamukyaza lundi oku wabweru wonna nakwata kalenge ali muzaayo otegera bulungi ninze be nabadde nabo enduulu eve mmanga bajjo ne baga Kabaka atuse ne baga sika baga tayinza kujja nabo babimanyi ne baga nti eyatukyazizza wano mukwano gwa Bobi Wine yamuyise olaba bwe yakutta akazindaalo naye n'akikola nga akigenderedde alage n'ayita Kasolo ate n'amuga asooka oleka ate omuzindaalo n'aguwa Bobi Wine Mr. wa Kaisali yabadde ategeeza ki Minisita Bakaisali wali tuba dini ne Kaisali yeki ekigambo yakozesa yajidde ddala Oluganda lwennyini era lweru kubanga oli minisita wa Kaisali abasolooza
Okay. gwe ekigambo ekyo bwe kityo bwe kiri okuvaayo okitegedde bulungi kakati ye naaga nti yasoose Kasolo n'amuyita ate n'amuyimiriza ate Bobi Wine yakikoze nga akigenderedde alabe Minisita Kasolo yabadde amanyi agenda kwogera aveeyo ba Bobi Wine ne bamuyita kati yatuuse ekiseera ng'agamba nze nkutte nkata tento nanga bwe yabadde mu bakazi ludda wawa kyatutendooza eddakiika nga 3 nga bakyakuba Kilo nga ne Katikkiro ali wali kakati ekyo kiina gye kikulaga kiraga Katikkiro gw'oli kusa bwa bufuzi obwa Kabaka si bwe kiri Nakibinge mulangira bulungi oba oli awo wa Kabaka atakookona atamala nakujuza mulangira ow'enkizo abamanyi ebyennono tasukira ye na Kabaka yayewe mu byennono kubanga ono abawe oba kitera bulungi naye yayagadde alage Katikkiro muteekawo embeera eri Kyagulanyi ne Kabaka kikyamu kubanga bawuliziganya ne Kabaka so nti amatikkiro ga Kabaka agabaddewo ffenna n'abataagala byabanaalidde obulizi tuggyemu ebyokuyiga ebintu 3 sipiiki ya Kabaka omulangira tuli ffenna tuteekeko ne Bobi Wine kubanga bwe yabadde ayanjula yayanjudde bulungi abavuganya agala okujja ku gavumenti n'atali wabiina kye kubanga amumanyi bali mu kimu boogera olulimi lwe bawuliziganya era nze kyova olaba kigambo ekyo katiddamu tukwesinga kubali mwezo ne Lukwago enteeseganya zikyaliwo tuyinza okumanya nga baleese ki baleese omu Lukwatajja Lukwago era kyova olaba ne Lukwago talina wayinza kubeera n'akuba bali mwezo talina nakikwako kyeyayogedde kuba bali yayogera waliwo lwe bakimubuuza nga tukyali mu nteeseganya twagala buli kifo kusimbawo mutuki omu kitegedde bulungi so nze mukulaba amatikkiro bwegatyo era begatambudde abafunyeemu ebyokuyiga babitambulireko naddala bannaffe abagenda mu byobufuzi abataafunyeemu basigale bwe bati bagenda okubeera kale ensonga olina ekibuuzo kyewabuuza lwaki Kyagulanyi omubanda wa Kabaka agaanibwa butaweebwa mukisa Buganda tesobola ate kumuwa mukisa kuba ku mikolo gyayo omanyi waliwo abantu abasankolinga Buganda nga balowooza nti be bategeera mu Buganda be beebitiibwa era ne bamuwa ekigambo kikulemberamu mpuuga kuzimba bwa Kabaka bwa nnyinimu oyagala kuzimba bwa Kabaka mu bwa nnyinimu kijjudde amakulu kanwaga okungulu fakta ag'omunda kuba omuntu bw'akiwulira kitwala atyo nekyali kitegeeza nti tuyina Kabaka Ronald Muwenda Mutebi kati omuntu otya mu Buganda nti oyagala kusukkuluma ku Kabaka oyagala ku Kabaka mu bwa nnyinimu eyeza gye bayina nti bw'obeera w'amaanyi mu Buganda ng'oli Muganda nti olwoba oyise ku Kabaka ekyo Kabaka si bwalowooza bano lowooza abamuliraana bw'atyo lowooza bano bwe balowooza nendo bagiina dwa byabufuzi n'okwagala bo okwekuumira kubanga amazima gali nti bo era tukkirize wali owuliddeko nti Katikkiro yali yagala kuyingira byabufuzi kakati n'abaawo kifo n'akifuna ye n'atawaka bali awo basokoodi bitiibwa basinza Obwakabaka basigira ekifaananyi ekikyamu nga Ssaabasajja si bwalowooza kubanga level y'obwa pulezidenti ndala
level y'obwakabaka ndala ekitiibwa ky'obwakabaka kikubaganyako birowoozo God given kiva eri Katonda tebakikubako kalulu tewali ngeri yonna president wanira kabaka nja kuwa ekyokulabirako kabagenda mu State House ekyemisana ekibeerawo bwe yali ayogerako abaliwo n'agamba nti mpisa yaffe ng'Abaganda bw'okyaziza oteeke mwesa kubanga yaba era mwenna abali wano nga temwebazizza kijjulo ky'emudde amaki yakyaziddwa ye yagaba kati ekitiibwa kya kisigalawo nga kizitowa bano bampuuga be baagala okulowoozesa nti nno bw'obeera ng'oli Muganda olwo tolina kifo kinana kinene olina kubeerako so kuzimba bwabaka mu bwannyinimu ekyo kikulu nnyo omuntu alina okitegeera kale ndoza tuvireyo ddala ku nsonga ya Uganda omulundi gumu juzi President Museveni akyala Emmenga nali sitegedde nakutegeera ngamba amakubo ngabagagadde kati luvannyuma nentegeera nti obaddeyo omukolo ogwo gwali gwa kukuggula nakutongoza nteekateeka za kuzikizimbe tuumwa lwa ttamu nga kigenda kuba ku ttaka eriwerera ddala acres 2 eryaweebwayo President Museveni akujjukira obusoajikako ke mabega nga kabaka we yabeerera omulwadde kane bagenda okusinkana President nga abayambe batuuke ku Ssabataka gye yali agenda maaso okujja we Namibia so mwe bafunire ti n'abasuubiza kubazimbira era jjabba wettaka tuufu n'atuukiriza n'alibawa okubazimbira era yazze n'abasuubiza ekizimbe ekimanyiddwa nga Lwattamu kigenda okuzimbibwa abawe n'ebayinji okuva mu babazimbire bulungi nnyo nnyini ddala tuva ku nsonga Uganda kikyolowooza wakati wa abataka okuweebwa ettaka eri gavumenti wakati ina sente zeta bintu bya Buganda yetanazza Baganda ate abakulu mu Buganda ne balabikanga baba ewa president ne batasa okutereezaamu katono ettaka tebaali bawa olunaku lwe bagenda oba lwe baali basajja n'Omuseveni abakkiriza okgenda e Namibia lunaku bazze kwebaza ng'ettaka olwedde liguliddwa baali bazze kwebaza then ne bayisawo n'ensonga y'okusaba mwami Museveni abayambe ayogerezeganye ne gavumenti ya Namibia basobole okubeera nga bagenda so ettaka olwedde lyaliwo enteeseganya zaaliyo emabega nga zikulembeddwamu Oweekitiibwa Joyce Ssebuko so bwekyo bwekyali naye kyannaku era kiswaza nti abantu abategeera ennono bafuuka abajega mu nnono munkwate bulungi siri wakati mu kutyobo abantu abano bategeera ennono okufuuka simanyi kigambo kyensobola kukoza naye kibeera nga Ssaabasajja ye Ssaabataka ng'alina n'ettaka mayo ze twoga akenda tukireka awo nti ye Ssaabaka nga Ssaabataka alina ttaka ekitegeeza nti bano ze mpagi okutudde amataka ga Buganda abataka be bakulu b'ebika
kika ki ekirina ttaka mu Buganda? Kika ki ekirina ttaka? Buli kina obwaguuga bwalyo. Bw'olira nga mugenzi eryo ne mutandika omuyaayanira abawettaka, muba muvudde mu kuswala genze mu kye tutategeera. Njagala okusooka okukaba Mukama awummuze emirembe omugenzi Nju. Bwe twali twogerako n'enjuki nali naawe. Njuki waliwo ebirala bimubuuzibwa ng'akaluubirirwa byanukula. I remember. Naye nakugamba nti kino kiri wakati w'abataka ne Katikkiro. Nga omuntu omu yakwata n'atandika okuwaganyaza abataka ye Joyce Ssebuggwawo nti mwami akwata ssente ze n'akansa omusambi okuva mu ttiimu ya FDC Joyce Ssebuggwawo yasambi kyokka yasaanyawo ne ttiimu FDC. Bw'atuuka eno Joyce Ssebuggwawo n'alaga Museveni nti waliwo kyensobola okuwa ekisinga ekyo. Bw'oba obadde olowooza kino tusobola kuwangula Champions League. Champions League kyeki? Tuddayo 2009 mwami Museveni we yakoleza nti afuga obwakabaka Buganda. 2009 waategeera nti bantu tofu nedda mbadde neerimba bano bo beetwala. N'anoonya penetrating Buganda. Engeri gya Buganda okakasa nti agibeera munda nga n'ebiragiro bye bikola. Mu ebyo bye twafunamu bye biki? Na Katikkiro omupya ng'avuddeko tamazeeko kisanja. Ekyo tujja kitegeera, akitegedde akitegeere, atakitegedde tujja kusanga tofaayo. Bw'amala okutuuka ku ekyo ayongera okuyuza Buganda ng'ayita mu miti emigumu. Omanye amaanyi ga Joyce Ssebuggwawo Bwakabaka bwa Buganda. Bw'afuna Joyce Ssebuggwawo eno n'abeerayo ne Katikkiro. Kubanga bwe baali basaba yagamba twagala Katikkiro asobola okwogerezeganya obulungi nga akwatagana ne gavumenti. Eno ayinayo Katikkiro njo mwami Museveni. Eno afunye Joyce Ssebuggwawo gwakansiza okuva mu DC. Bw'amala okufuna abantu okulwana entalo, nsinga obuyinza eri mwami Museveni. Nsinga obuyinza. Nze naliwo ng'obwaka budda. Nze n'afumbayo mmumanyi. Okitegedde? Joyce Ssebuggwawo n'ayagala alage eryanyi ng'atwala ekiwayi. Era ye n'akuwa ekiwayi ky'abaka. Ekinene n'akyezza. Bw'amala okutwala ekiwayi ne Katikkiro n'asigaza sayidi ye. Nga Katikkiro yavunaanyizibwa ku kuteesa ne gavumenti ku nsonga za Buganda singa wabaawo bye balina okwogerezeganya ne gavumenti. Buganda ne gavumenti. Nga ekyo kimuwa enkizo. Naye nga Joyce Ssebuggwawo ayina iki? Kyokka ekiwayi kye ng'agamba mwami Museveni nti bano bekwe zino z'empagi za Buganda. Mwami Museveni aga okay, bano be batwala ebika nti tusobola obbazza abantu babawulira nti ne bakola bati. Diiru erukibwa Joyce Ssebuggwawo okutwala abataka mu State House. Neva kuki wano tebagatta ne Katikkiro. Nja kuzaayo bwe twali twogera ne mukulu Njuki olaba oluwonko luli wakati w'abataka ne Katikkiro. Tukkirize Katikkiro n'abataka abo tebalina bagattira beeyawudde bati. N'ekyaliwo ku kugenda Namibia okulaba empologoma kyakulagirawo nti enjawulo yo nnene nga bataka balina okubeera nga batuuka Emmengo then balyoke bagende. Ne baayagala kukozesa maanyi malala agatalina kakwate na Bwakabaka. Kakati ne gasanga nga ayina olukusa olutali lutuufu yabalemesa. Nagamba nti Katikkiro ekola ekituufu mu bukyamu. Abataka be bantu ab'enkizo ku Kabaka.
engeri bagenda mu Namibia yali nkyamu. Katikkiro n'akozesa obukyamu okubagaana ne kivaamu ekituufu. Nga tuwumbawumba. Njagala okutegeeza abataka nti mmwe temuli lukwe just mmwe temweridde mu lukweka. Mwelire bonna abantu omuziro mmwe muva. Mwami we yali ne bataka mmwe mwatuswa. Omusajja mwamusaba n'abagulira okuliraana Bulange. Atakola kwekyo ddayo ne musawe mugamba mukama waffe ettaka wadde naye na sente zizimba. Nabaga mwagala kuzimba nti kati okuzimba kwali mu meeting ejo badde oyogerako mwe bagenda okulaba kabaka n'abagamba ngenda kusindika amajje gabazimbira. Koma ne basaba tebalina na business ya kuteekamu. Nabaga business nayo ngenda kugibawa. Kati nebuuza mmwe muli bataka ki? Muli bataka kimwe. Mzee Njuki yama nti abataka bo balaba. Ekizimbe ekyo kinagenda okuggwa nzima gali ndawera. Ekyo yakyogera. Mwera. Kati waliwo abalowooza nti kituufu baakola ensobi. Bagenda beetema ku bannaabwe. Nti bo baakola ensobi. Eno yonsobi teyeetaaga muntu kudda okugirowoozaako. Kati bali mu kwetemako mpola. We baleza babaddewo bameka. Bado babiri mu bameka. Badde mu abiri. Okitegedde tebakyawera baali. Banagenda omaliza ekyekizimbe nga luwa abategedde nti kyetukola. Waliwo abaluvu abategeera nti tuufu kyetukola kikyamu ne waliwo okulya. Ne waliwo abajja okukkiriza abatono bagambe wadde ensimbi wezine zimagali nti tukikyamu. Weewaawo. Pastor. Lord Councillor. Yes, wakakulika. Kale, obudde tugenda kozesa butonotono. Tamu kyekize abataka kyebaweereddwa we UPDF nga yegenda okulembera ensonga eyo. Kiki kyolowooza? Mu kusookera ddala in fact ne president yakyala kumpi awo lwattamu wegenda ozimbibwa. Otambuza bigere okutuuka ku Mmengo ne teyakiikako Mmengo. Kuolwo olunaku. Obadde okimanyi nti ebizimbe byonna ebiriraanye Obwakabaka opposite wabyo waliwo ebizimbe nga biriko bakungu ba gavumenti n'abasirikale ate nga biwanvu okusinga ebya Bwakabaka. Tugende maaso. Kati nno lino nno lyabadde ssanyu ate era nga ssanyu eri Obuganda. Ku lw'ensonga nti bw'otunuulira amasiga abiri agatandikirwako okuzimba Buganda be Balangira n'Abambejja. Kati amasiga ago abiri mu Katikkiro wa Buganda abadde tagatwala nnyo nga nsonga nga yagasuula ttale. Era kyova olaba okulwanagana kuddewo kungi nnyo wakati wa Katikkiro n'abataka. Tekutandise kati ku bya president. Kubaddewo mabega nga bajja balumaŋŋana. Naye nga jjukira kati nga president yakomyawo Obwakabaka abufunamu. So as of now yalina okuzanya kitwandiise political game asobola obafunamu muna. Kati amwetaaga n'Abalangira abeetaaga abataka abeetaaga. So awo nno we nsanyukirako Oweekitiibwa Joyce Ssebuggwawo nti ye yazannya omuzannyo gwe nga Buganda efunamu yonna ku lw'ensonga nti tagetize zonna zayitamu nti yasobola okulobingira abataka babaddewo naye abataka embeera bw'otunuulira abasinga embeera yaabwe badde teyeeyagaza kuba abataka abo abasinga baatunda amataka gennyini geiko. Abataka? Yes, kati babaddewo nga nayo embeera ebatwala kanti ggwa. So Oweekitiibwa Joyce Ssebuggwawo n'akola embeera yonna okulaba nga abataka badde engulu. Baddamu yasooka
kanobingira ettaka kati abawa erinnya ery'obutaka abataka anti nkugambye bwenti nti abataka ani abawa nti goli mutaka ataka bazalibwa bataka ku lw'ensonga nti be bakulira ebika mu bika byabwe si bwe kiri anti kyembadde maga nti mu bika byabwe abataka abalondebwa bulonde mu bika byabwe bwemanga bakulonda bulunzi ebiseera ebisinga betubeera mu paliamenti bamanyi okubagamba muddeeyo mu balunzi mubabuuze ku kino mu bika byammwe tubeyo omutaka eyo mu bazzukulu be n'abeebuuzaako tugenda kukola kino. Olwakawulidde statement yange esoose nkugambye ettaka bennyini beetundaka ettaka lyabwe. Nyinza okugereza ettaka ly'ebabaka abataka bennyini ettaka baalitunda ettaka limala okubbaawo ettaka limala okuggwa kati ate bayaggayaga watugambye pulogulaamu entwetwala omutaka waliwo kuba nsookengo kino kabaka ayina ettaka eriri nga kabaka kitaawe nga kabaka ku Dawudi okigere bulungi n'abeerawo n'ettaka ettaka lya Buganda Obwakabaka lyalina okubeera obuvunaanyizibwa eryabaganda lyakuuma liki kuume. Kati olwaleero omutaka kubanga oge beetundako beetunda amataka gali ag'Obwakabaka amataka g'ekika kubanga ekyo ekimulonda engeri eteeka okuba n'ettaka lyayo si bwe kiri nga libawa Buganda si gavumenti eyawakati Buganda yali yabataka yawa ekika ekyettaka kabaka. Kati ekibuuzo kye njagala okubuuza omutaka ono yatunda ttaka lino lya kika yatunda kalirye ng'omuntu kakati ettaka kyemba nkulaga nti ettaka Buganda oba kabaka lyaba ng'abata buli omu mu kike asinga ettaka eryo bazze balyetundako mu kulyetundako ne bafuuka bankuseera ate obwenyinya benjagala nkyali naawe ettaka siriri ekizibuliza kumalayo ate kiki ennaali awo kiki nkugereza ettaka lyebaka nti abataka balitunze ne liggwawo soko mbule ate wawe ennimbye pasa kyenjagala okulaga nze nakulaze ekyokulabira kulaga nze ndwangeyi nati oŋŋamba nnimbye wawe kyayimbyemu abataka bano baatunda ettaka lyabwe si kituufu nti kikyamu si kituufu bitundako ettaka bw'otunda ettaka ly'ekika olina kugenda wa pulezidenti okumusaba akuddiza ettaka anti katonnabiriza sinnatuukayo eyo kati malayo enso eyo sinnatuukayo endowooza oyagala gireeta kati so timala okwetundako amataka ge baali balina oba kwe baali balina okulimira bulungi amataka bamaze ogetundako bekuŋŋanyiza n'abakulu b'ebika bannaabwe ne bimalako ettaka kyenkugambye nti babadde bafuuse bankuse kati mu kufuuka bankuseere Joyce Ssebuggwawo olw'okuba aludde mu bufuzi n'atunuulira abataka nga mbutuufu embeera gye balimu si ya mulembe ate era nga bw'otunuulira Buganda naye badde ebiseera ebyo struggling financially nga Buganda so owekitiibwa Joyce Ssebuggwawo struggling financially mu bintu bingi ntuwemu nga example nga muki Buganda nga yebadde struggling kubanga Buganda ina budget eyo ate era nga ku mulundi budget yayo yalinye bulinyi kati bongamba nti ebadde struggling abadde ina budget yayo kati era egirina nati kati sponsor support nga bonogamba nti backbone Buganda ebadde ebiseera bino nga tekyafuna bulungi ssente okuva mu gavumenti ey'owakati n'okuva mu ttaka lyennyini ng'ebintu byagootaana otegeera nga bwe baleeta zakyapa mu baleeta buli pulogulakiti Buganda gye yali ereeta ebiseera ebyo pulogulaamu yonna yafa
tekyana wejja ssente era badde struggling mu byenfuna Buganda yes negende fukamiro wa president kati wanene tobigatta nkyengambye owekitiibwa sebugwawo owekitiibwa sebugwawo Buganda ogimanya kati Buganda Buganda ayogedde kabaka obuzibu tonziriza kumalayo kati atawo tetujja kumalayo kati owekitiibwa sebugwawo kwe kugenda n'alobingira abataka yasooka n'alobinga ettaka eryo nga bamaze oddifuna basooka ne batuula ne bagamba naye tukoze eki okubanga ababeera mu mbeera baatuula ne bagamba no bwe tufuna ekizimbe ne tukiteekako amaduuka ne tuteekako offices zaffe ne tukola ki tujja kuba tusobola okufunamu nti ye tukikoze tutya titunoonye ettaka mu kibuga tunoonye ettaka mu kibuga so mukumaga diiru z'ekibuga ne balaba ettaka eryo eryali awo ku Bulanga eriruddewo bbanga ddene so ne basalawo ne beeramula kubanga ettaka eryo lyennyini nalyo lyabataka ate era lye beeguza muzeeri yabagulira so n'abawa obuwumbi bwali 9.8 billion mu kugula ettaka so takabamala oddigula obuwumbi 9 batuka ng'ate ezizimba nazo taki naye nga gwe omuggo ogambye nti bafune ettaka bazimbe basekoko business yes ne akate bayegulidde bali banoonya ettaka mu kibuga kwe baba bateeka business betundako ettaka ne babeera bankuse yes ate abankusere ettaka eryo lyali lyabaki lyabataka ate ne balikola batya ne balyeguza akadde ojja kinoonyereza ku bwoba olowooza nimba akadde omwami ate akadde kange mwe mukalya ate mundaga ate nze mwagala njogere mubadde ki mundeke kati njogere mu intervening akati Joyce Sebugwawo n'ayongera okuwininga ggola endala kwe kusaba w'ekitiibwa President Museveni abazimbi naye ekyansanyusiza President yazze yababa embalirira y'ekizimbe kye baagala okuzimba ne bakibalirira nga kiyina okuwa emmere obuwumbi bwa kuno 5.8 yes 58 billion ezo bwe yazze n'azibawa naye n'abagamba nti naye mbadde ngala kampuni ene y'amagye ebeerakimbira so netakibaamu na buzibu bwonna kuba ssente bweziri ate ne kampani ezimba weeri tuzibire enguudo zo Kampala yaliko kakati ansanyusiza mu ekyo president yawadde abataka yabawadde buli omu milioni 2 immediately sente ze balina okubeerawo nga beekubako enfuufu yabawadde yawo milioni 2 kati ne kinsanyusa ate amala n'asuubiza abambejja obuwumbi 2 bali abataka yabaweereddewo 2 abambejja nabo n'abasuubizaayo 2 fact president ku luno yansanyudde yambye bibeerawo si bino mbw ate kati Joyce kiki yawinize akadde baagizeyo ne sako yaabwe baalopyeyo ne sako yaabwe nti basako n'abambe n'aba 10 zigende mu sako yaabwe kati ekyasinze okunsanyusa ku President Museveni nti akalulu kana akakwasizza maanyi chairman yabadde abakyazizo ow'ekitundu ne babalirawo ebbaasa 12 nga buli basa yabaddemu kakadde kamu ze milioni 12 chairman w'ekyalo naye ne bamuwaayo bukadde bwe 12 kati nga fabawira NRM nti president yakoze ekintu ekitagenda kuddamu kwerabirwa nti abataka abambejja tebajja kumwerabira ku lwekyo kyeyakoze olw'ekizimbe ekyo nga kiwedde teyakomye okwo waliwo eyakaabyawo nti bannaye tulina abatabani baffe simanyi tebalina mirimu abambejja n'agamba ani naani nti waliwo omumbejja gundi omwana we yasoma byaki n'amugamba oyo tumuwadde mu State House wabaddewo yabadde akyayagala okugenda e Japan South Korea okumaliriza emisomo onaga naye oyo naye agenda amaliriza emisomo kwegamba
guli gwabadde mugano nga bwe njogera ku birungi omusajja byakoze munzijako mangu kati akaddeko ke kaweddeko Siraamu awe yansanyusizza yasabye ekintu ekyasinza okunsanyusa yagambye nti bannaye President Museveni bino byonna tukwebaza by'otuwadde era tuli basiimu naye tubadde tusaba ne ba political prisoners omuli bamachete nabo babate. President Museveni n'awanika ekigalo n'agamba ekyo kiwedde. Twafunyeemu bingi nnyo mu kukyala kwa President Museveni. Julius Siza Chabei obedda nkulaba akweswanta naye obudde obukozesezza bulungi yesebola kuba nze ng'omuntu nyinawe tugende Julius Siza ensonga y'abataka mugenda okufanga aba Eagles mugenda okufanga aba Eagles yali mukazi omu kali Joyce na bossa sebugwawo kadi mbuze nga fala bani abalonda kabaka singa katonda ala singa kabaka wafafa bani abavunanyizibwa okulonda kabaka ddako singa abula mbuza bani abavunanyizibwa okulonda kabaka ddako we bali amasiga abiri getwogeddeko nze mbuza kuzimba Buganda bani abavunanyizibwa okulonda ndako bani abavunanyizibwa okulonda kabaka ddako mukulu waffe tunyambako abakulu we bali awo abatuuza abavunanyizibwa okulonda kabaka ng'aleseta tukati kati bw'aba kabaka aleseta tulaze kabaka ono kati yatulaga Ssemakokero yamala dde omutulaga kitegeeza ye ne bw'aba avudde yetaagisa kulonda naye bw'aba tatulaze abalangira n'abambejja balonda bamala okulonda ne bamusindika mu bataka abataka ne bamuka webale nnyo kati mwami Museveni waaba akutte abataka ng'abazza mu nsawo ye ng'aba mukyemu nti yatuyambye yatuwadde abasajja abadde bankusere abazimbidde ekizimbe nga bayina enkizo ku kulonda kabaka ewabeera ekirungi kibi kibaawo olufa nga y'omuseze ntabuta golufa omuseze ng'akuuta entamu alonda gavumenti central government eronda katikkiro omukazi ali mu kukumba abataka twala Museveni mmwe mwerabidde ki kati obadde ogala bafenga linda si kufanga bwa bulungi bwa Buganda ali ku nfuna ya Buganda abataka gwe gyoliko naye haji yakubuuziza ogamba lye batunda lyaki ndi betundako ettaka eri between Uganda ettaka lye bafunye mu Kampala liri ziri yikazi bbiri zigenda bakolera bo ng'abataka personale obanga ebikabya bataka nga babataka yabawadde nga bo tegedde nti fu omusezi ngenta mukuuta nti ate abantu abalina enkizo kuwanika bakaddako abazza mu nsawo ye bamuwulirire nga nti in case fe bino betugamba simasa bamutulaga yes naye ebintu bingi bibadde bizeyibaawo nga gavumenti nebiteekamu nnyo omukono nebiteekamu omukono gavumenti babakira owekitiibwa Ssebugwawo kati ettaka lyogamba nti simanya lyali lyabataka ono ettaka erisinga eryetolodde lubiri those 8 mile ez'olubiri libadde mu family y'abano bakisingiri kuba basinga ettaka enne bombo lyonna lina ttaka lya kisingiri okira kati awo bafunamu kino ekitabo kyabwe ekyagwawala kikulisi mubiru bebamukuba badde batundaga amataka ezo ploti zaali 12 bayirawe ne bagattagata ne zikola ekazi 2 zatunda ettaka nga Museveni asasula nibwe wera lwaki abakuŋŋaanya mugenda okufanga Eagles yabakuŋŋaanyisa mwe mwamutuukiridde abatulaba njagala mutuwulirize bulungi nzijewo obulimba bwa pasita bw'ataddewo pastor ataddewo obulimba n'akozesa era kyannaku n'ayita n'abataka nti baafuuka abankuseere pasita baddenga mu ddiini yange gye nsoma ebintu biri ebi nti bwe mba nsaba Katonda musaba nti bwe ntuuka okwagala okunoona okuva ku bye mbaddeko nzito ntwale
olwaleero Nabbosa kyandibadde alina okukola kubanga ebirungi bye yakolera Buganda ate atandise obyonoona. Nabbosa teyagenda kukolera mu gavumenti, teyagenda nti yayagala mulimu okugenda mu muvumi, wabula yagenda kumuwa ddiiru. Yagenda ng'agenze ku ddiiru olwaleero kitegeere 2021 Buganda yonna okusuula Museveni etamuwa kalulu. Okitegeere bulungi? N'atuula wansi n'akuyita abaluvu be bannabbosa ngenda kuwa ekifo n'eki kyogenda kunkolera okulanga Buganda enzira mu ngalo. Mu bimu byeru Nabbosa kati byatereza ebibala. Nabbosa kati endagaano gye yakola ne president sota abataka tebakeeranga nkya bagende wa president kufukamira, wabula Nabbosa yakwata abataka balaba abajenjebwavu bansonyi okukozesa ekigambo ekyo abaluvu era kyova olaba golooza abataka bali abo yalondamu balaba abayanguwa abaluvu n'abeetikka atuukirize endagaano ye n'abatwala. Mu budde buno ekigambo ekiriwo pulezidenti tabawa nti ayamba bataka naye abataka okusobola okulaba atya mu Buganda. Ekyokubiri kyenjagala okukuwa nakyo kankikuwe nti nze abantu ty okufa tteeka era kitonde oyagala toyagala kigenda naye bw'oba olina emirimu gyo gy'okoze emirungi eri Katonda lwaki otya okufa? Bano batya balamula eri Mungu. Genda osisinkane by'okoze. Ekitawaanya pulezidenti atuuke n'ogaba ssente okutuuka ne zaatandigabye kalulu yegula laga birungi by'okoze. Bw'oyimirira ogende nti Buganda mbasasudde ssente zammwe zonna nzimazeeyo, abazzukulu bajja kukuwa akalulu. Tereza bye wayonoona mu Buganda nga waakajja busobi ate kugambye kalulu kuye ntuufu kuye nga yalaba ntuufu kubanga abamubalira bw'onookola kino bwekiti mu Buganda okomyewo akalulu bajja kakuwa ate nga bya bbule. Olwaleero abaleero abazzukulu tebakyali kuba tugambye. Nayogera ekigambo nebuga nti Abaganda baawano ekigambo bakijja ku mimwa naye ku mitima kisigala kyakola kikyaliko. Tayimu yakyo bwetwa ne bakikola batya kati bino wadde yabikoze yadde yakoze atya mukalu wano mu Buganda akalulu kafuna kakyali ekyo njagala nkika era ddayo bannooki bagambe sente yaziwaddeyo era baziridde n'ekizibu kubanga abataka si be balonda bazzukulu tebasobola befe ababakuba kyekibuuzo kye nabadde nkubuuza fe bazzukulu nange ndi bazzukulu tekisoboka kati nze wemukubidde golooza wemukubidde bameka bukyanga ensonga eyo ebeerawo social media bameka ababakuba nga ne bazzukulu baabe bennyini babakuba kati agenda bamatize ti omusajja yatukoledde kino mu mwaka lulu okisuubira tekisoboka nedda abazzukulu bawa wabula abazzukulu yabateerawo omuntu mulamba mbusibe ekiifu muzzukulu akulira atereze butereza byeyonoona mu Buganda yatereze kankulabira waliwo okulonda okwaliwaawo 2016 neerabiddemu katono abasiraamu lwaki abasiraamu baava ku movement ne batinka nnyo ne beesiga kyali kiki kubanga twasibwa nnyo ne bakyawa mu gavumenti eno fe abasiraamu twazza gwaki kati buli ababa batandise obbakwata buli bitandise waayo nti abaakolanga ensobi alinga muki kati agenda kijjawo ati eri abasiraamu mu kifo ky'okkiriza kati balinga mu gavumenti okitegerezairabayo watya nga ali mu kukwata ngazza mitima gy'abayisiraamu kufuna kalulu kyekyo
kati bovao kati genda ku muzindalo genti kuwe kati wetondere basiramu obageba ne nabasiba nga bapabiza kyokekyo sate sikyecho atenga nze ndakukugenga tutandika tinga atayo ngwera kuonona kino kye yakoze ejjo kyabadde ate kuonona yayononedde ddala emitima ate yayongedde gittiradda kubanga abantu n'abataka bagenda kubabo wano yali Besweri Mulondo yali mulangira musi ngaba anda go basibiddeke olukoba ebintu bibiri nga atenga ne president amutya kyana asalawo ku federal kye kigenda okukola naye bamutuukako okubuuza ganti ya federal otugira tumuleka baamubola wano yatuuse kuyingira ttaka nga n'omwana we talina waawaswa wadde kunywa mazzi Besu Mulondo gendo kibuuzi bajja kigamba bugambo anga abaganda bonna Buganda yesibireko nti yagenda okusalawo ekyenkomeredde ku kya federal olwaleero n'okutuusa kati ayimbirwa yagamba ate nga abaganda bo bagamba singa bamutuddiza kati Haji president gwe yagamba ekino basanyusa kutereeza sebyo yebyet abimanyi asa billions meke mubanja Buganda menge banja sayo mpirivu deyo mu budget ate ziri kati uliriza wano bako oluganda pastor yaguze mmotoka oziwa bakabaka siwe kiri billions 2.7 bagenzo zigattamu nga kumpi ziri meka zozona 7 billions 2.7 nga ziri meka ne bagatte mmotoka emu gye baali bagala okuwa kabaka bagati obwakabaka bubanja bo sente tebwagala ki bulabo gukwata sente zaabwe kulozi bawe bajja kwekolera ku byabwe ne kati rent alinya kankukirala ekyokubiri kwata enguudo zikole ziririddawa naka buli kisanja obaddeki itako mukachiri mundao genda zirimu wakisu ita wano just Mitiana Road bokwata ku mail kuze bakola eri myaka etaano bamukola aganye tugende ku gundi wano bavude ne banyonyola sente teziri wote bagenda kukola Minister yayogedde Minister Katumba yagambe temoli sente nuzo kira kyengezako kulaga bo ebiko byabakola akalwajja kuyola yole naye ali mukola nedda zidireyi emyaka ana gwekwata ga Buganda mwegali amalwali agali mu Buganda gateeke mu eddagala gateeke mu agala mwe mulibba batabani bamwe bibalibba eddagala mwe mulibba eddagala ali nze nkugambye ekyoggula abataka tekimuzangulu muwesa kaki wano mu Buganda era nabbosa nze wano wensinzira wano wafu wano wetusinzira nabbosa bw'obondaba diriyo gye wakola ate era abantu bamwe ba government be bakwata nti MP bwe baba distribute mu buli gundi mu buli dwaliro bamuwane ne gundi no musawo akulira okugaba eddagala mu olabye Mulondo olabye lwaki eddagala pastor asabise owulire ekigambo yagambye nti ne baganda baffe be baasiba kubanga abasinga okubeeruzira bonna baana mu Buganda bukyanga ensonga ebeerawo eyo yaliwo ddi bwe yabadde wano emmengo bale bakimusabe yakataba meka ate ono akolerawo ogambye kuno tebyabadde byakusuubiza yabadde akolerawo ate bw'otuuse ku nsonga eyo teyazimu ogambye yawanise ekigalo ekitegeeza kyeyabadde ategeeza bamale kuwanika nja kubata mukalulu wabula teyagambye nti kiwolagambye bawanike kino bave ku bino oli yamulazira nti bakole kyekigambo kyange nabbosa diriyo nziraba yagudde kaka kubanga abataka okubagulira byabwengabo si byabazzukulu bakulimba Sajime okwekalakasa ejuzi mu kibuga Kampala wakati w'abasuubuzi abakutunda ebya hardware ya business wane ebirala bifaanana ng'ebyo nga ensonga ebale
okutuuka okwekalakasa yeyokubeera nti gavumenti yayongeza omusolo okuva ku bitundu 10 mpaka ku bitundu 35. Bano tebakoma kyakuwaka omusolo guno gwa import duty, wabula bagaseeko nti gavumenti abantuwa olukusa okuyingira mu ggwanga nga ba investor, ate we batuuka muno babu business obutonono obuyinza okuba nti bwe bwali enyigiddwamu bannansi ne babaako engebbula n'okukulaakulanya. Wabaddewo abachina n'abayindi abagula amaduuka mu Nakasero omwo nga bateekamu glasses zaabwe n'ebizimbisibwa kwegamba ka business kana ak'omuntu asookebwako oba omuntu wa bulijjo munna bayasizza ebintu bagadde enguudo ezimu bakomplaininga bagamba bano bainvesta bajja bayimpotinga ebintu byabwe ne babireeta wano nga tebiriiko omusolo, kyokka ate bo batekako omusolo. Abano we bakola obuduuka mu wansi ne batunda ku bbeeyi layisi nga akatale bakasizza kuba n'abatunda nga balina okujjako ez'omusolo guweebwayo okuza ebimaali amaguzi bye bakola ki kiki gavumenti yali badde ekolera abasuubuzi bano okusobola okulaba nga beeyagalira mu byenfuna byabwe etuuke ku ssaliwo okusala Tanzania bwe yakoze negoba aba-investor ababadde bayingira Tanzania ne batandika okukola obulimolimo obutonotono nga ffe wano tukimanyi bulungi mu ze Kampala obuduuka bungi n'ebbalibbali w'ekibuga Kampala obuduuka bungi n'obulimolimo obutonotono mu nnansi ekoze bwenyigiddwamu bannansi mu ddakiika nga 3 akadde katulaso tuddukako ddakiika nga 3. Vicky webale nnyo omulamu ogwo naye Uganda eno giraba singa Katonda asobola otuyamba abayivu abatategeera n'ababuliza mu ttaka etusigazzawo abataasoma abategeera, abayivu abatategeera nga bakulembeza magezi n'atuyamba n'abakubaladu n'abatta netusigaza abo abayivu nga bategeera n'abataasoma nga bategeera. Bw'aba Amini yali teyasoma yali abannansi okusinga abagwira nga bano abeeyita abazi degree okutegeera kwa tebategeera amagezi gaabwe nga gabagamba kusenza bagwira, then tulina obuzibu bw'amaanyi mu ggwanga. Mitendera ki omuntu gy'ayita mu Uganda ogiyingira gimanyiddwa gikolebwa ogenda waggulu wali Kabalagala no ng'oyise wano emakinde n'ogenda wagundi Nsambya nga abali yabasinga bannayuganda obungi nemakinde nno baweze ojja kubasanga nga be balina obuduuka obutana na tano zonna ne milioni tewera yene datugenze wala wano waliwo Kongo wano wemuwetedde wano akaduuka tekaweza na mitwala 4 muko ngali awo. So bwe tunategeera nti abantu nabyo bizibu ggwanga lino mujja kusooka mu muzi obusungu bwammwe n'okwekakaasa mujjako gavumenti efuga wano. Okay. Bwe munategeera nti ekizibu ye gavumenti eno mujja kusooka mu kwekalakasa kuba okwekalakasa emyaka 2 mujja gimala mu kwekalakasa nga mwekalakasaayo ne bisigala nga bwe biri batufuge batuwagala. Okay. Ife tukoledde tuguliyo kampani zitutwala bweru bano kiba kugulawo kampuni zitwala bweru na kugulawo bukampuni butuwola nsimbi tumutwabike. Ekyo bwe tunakitegeera bino bina bitwekalakasa bya kisiru ensonga enkulu eriemu bano bave mu buyinza baveewo. Wow. Eddakiika zange zikyaliko ziweddeko nedda ssebo nkwongeddeyo seconds 5 tekijja kola n'ensonga nnene kakati gwe yeekalakasa ali eyo
Viki kino ffenna tukimanyi. Obugubi bw'oyitamu k'essisi entwala gy'ekutwala. Wano ndi edduuka oba oli wa saluni oba oli waki tebamanyi butono bwa bizinesi yo na ssente z'oyina. Edduuka olisasula license emitwalo 3 mwegi. Emitwalo 35 bano basokoodi investor tebasasula. Mbo ba investor. Kwata n'ogenda mwana n'asuubula emmotoka ogijja e Japan nga gisuubudde miliyoni 7 n'agigenda ogituusa wano ng'alina ogiguze miliyoni 40 ne nga guze 7 n'ebeera mu kibanda Viki talina ssente zigigula Sajime talina ssente zigigula omwaka ne gwo URA energy twalira bwereere nenga omusolo waguwaayo bwereere kika gavumenti kwate ekizimbe kiramba n'ekiwa abayindi tebasasula emmotoka eri bazijjayo n'omusolo guli wansi bo tebasasula we bateeka mmotoka emmotoka eri bazibawa wano bo ne bali akaweweevu gwe munnayuganda noyagala oyingire bizinesi ne bagikuba ekigwa omwaka ne gugwako emmotoka ne baginona wasasula obukadde 25 musolo ne baginona mbuyo omwaka guweddeko ebaddewo eno gavumenti bwetave mu buyinza tetugenda kufuuka tuli mmomboze teguddwawo nga ya munnayuganda wano nga ategerekeka bwati ng'etwala abantu ebweru basunsula ne mwabo abafuna layisi twala abantu ebweru ffe tugweredde mu mawanga bannyinaffe bafeeyo baganda baffe bizimbe okereeyo n'abagwira bali mu kuveeri bwe bajja eno bwe beeyagala akusanga ne ku street n'akutomera n'okyuka n'omutunuulira leero omuntu asula mu makindi Viki tewali nsonga ekusuzisa mu makindi emitwalo 35 tewali yosanga ng'ennyumba gyewanisasudde emitwalo 10 omusajja nga asasudde mwezi nga asasula emitwalo 5 gwe munnaziga okitegedde kino kinti ekivundu bwe kitava tugenda kukaaba neewuunya bakiwagira nga bano mukulu era yimirya mu kamera n'agamba omuntu tuwagire President Museveni akoze eki ono Gasiya abasuubuzi b'ekalasiza ensonga ogitegedde bulungi ensonga njitegeera abasuubuzi beekalakaasiza olwa import duty niba investors fake investors kakati eggwanga linongera kwekebejja tiba investors abo balina ebbanga lye babawa ne license bakkiriza okubeera wano balina ebbanga lye babawa naye kati abamu babadde beesuliddeyo gwannagamba nga babeerawo work permit ne ziggwako ne babeerawo kati baba balina okuyiiya n'ab'engeri gye babeerawo naye nga ekyayongeza omusolo ogwo kiri nti abantu abasinga abasuubuzi tebakimanyi nno gulu yafuuse industrial city amukolero buli kimu nakyo kye batunda wano gyekiri bakikola glasses amadirisa bino ebintu bya toyi biki mataala bulbs lwakuba kwalita ya bulb yekyaneeraliikiriza yekyali ate ekibina tukyogera kwalita ya bulb yekyaneeraliikiriza naye nga buli kimu emitayimbwa misumaali byonna weebiri naye abantu balemedde China balemedde Singapore balemedde so omusolo gubabigika olw'ensonga naye kati ate Abachina bo bagezi oba nti bannaabwe bye bamu abalina factories wa embaale eyo yonna factories mpitirivu kati bo bagenda ne basuubula wano mu ggwanga bano ne balowooza ebintu kati jukira bw'osuubula wano omusolo guli ogw'ebweru tegubaako abasuubuzi baffe abasinga kye babadde tebannakibuuka so abasuubuzi bye basuubula wano bijjirako made in China yes egamba nti factories nagendayo mu factory basembolinga bamanufacturing
it's just assembling. When you assemble my brand, you have to put on my brand. Kati it's like this, eh? Yes. Kati oli waba ya Jerry factory. Ebanga a branch nti ebadde ekola China ne bagireeta wano ne bagiplantinga wano. Kitegeeza obutiba busigalako made in China kubanga it is a branch. Kati okuve Where is Bubu? Yes. kati ekinsanyusaamu mu zino factories ziri wano. Mubaamu katugeze balida ngaba China babiri then abasigadde bonna ba Uganda. Ekyo tutunde mawanga sente. Katutunda China oba tutunda Uganda. So kati lwakuba tuvudde ku point yange gye mbadde mpa. Katono nnyo tuke ku point yo. When the brand let's say company yanga Gwanjo ezze wano nereeta bayimba ndiko kukolera wano ebintu nga Uganda tagitiyaffe ffe yakubaako bye tutandikirawo ate tubitunde kakati brand eya Gwanju ezze nekolera wano nge manufacturing ataya etwala product ffe netufunde Sudan Uganda yebe tunze that brand oba Gwanju yebe tunze brand yeyo yebe funyemu in terms of income kati Gwanju nefunamu in terms of okwetunda branding ate kati tukolerera kufuna ate tutunda kyaffe so kati eyo nsobi si yaffe eyo nsobi y'abaana abakkiriza nsobi yaffe teri nsobi gye nenga kyo kitegeeza kyamu ya kikyamu kuba balina okuteekako made in Uganda ndabirako n'amaaso gange nga bakoze ebintu bino ebyatto nezo soketi z'amasanyalaze kati ebyo tebitugasa nkuweye kizamba ya kampani yemu sigama mbuno nti oba banyumiza neerabirako n'amaaso gange era ekibuuzo ekyo kyennyini nali njagala kibuuza Jenosali Musale naye nenemererwa okukola ki n'alemererwa okujja ku olwo olunaku lwe naliyo nali njagala mu eyasembolinga oba ekola mmotoka gundi nyota bazikolera wano tebazasembolinga engine yegizimba oba importinga awo kya engine simanyi bino ebisigadde byonna tulina kampani endala wano nga ku Electoral Commission nga wa ku Jinja Road state eyo kira no va ku Kira tujogeddeko kati waliwo kampani wano endala ekola zine motoka double cabin V8 and all that egamba ekola but assembles naye ekola emotoka zino zonna basi zolaba ezanyalazi naye yezekolera wanene bakwanduza zikyalemeddwa ogenda kukatala obulungi motoka zetwakola ano yali ya battery tetukolangayo yingire anti z'amasanyalaze nezo basi zetuli mu kukola nduzira ziba za bantu fundikira taata Rumi 3 zokka ati zetulina watakati lwaki no basooka ne baziteeka wali oba ne zikolayo omwezi yakola n'ateeka ku lawundi ekibuye omukulembeze bamugano gira kati ate kikulu baddayo nemesa okumalayo points zange kakati abasuubuzi mbeegayiridde mugende eggulu mugende enamunkekeera mugende Embaale mugende wano nalabidde nga tonatuuka Nateete factories weeziri wane Namanve factories weeziri mugende musuubule wano okusinga okwetikka emisolo gye mutaasobole so n'olw'ensonga eyo mbeegayiridde bye tutasobola kuleeta infreeze yawo infreeze yavaawo eyo gavumenti yalaba eri mu kunyunyuta abantu bulijjo abataddeko import tujjale tusuubule ebintu ebikolebwa waneeno yensi bali mu banyigiriza yensonga lwaki bali mu banyigiriza akadde katandise okuntwala emisinde mwami Kyabeyi kakati wano tulina ba fake investors kyo kituufu bebasinga obungi gavumenti ate nayo olwokuba erimu abaferesuuti ne bamuwa n'ettaka y'obwereere ne bamwewolera ne ssente atandika omulimu naye besa investor otegeera kika azze investor gavumenti iraba tumufunire ettaka ku bwere ate tumwewolere nekyagenda okukola twewole ffe twewole Uganda yangamba dwaliro lye Rubowa abasajja bangamba eno economy
abagizimba nga toteekeddwa kukuumiramu ssente zo nnyingi, oteekeddwa kukoleramu kyobola buli afuna abachina nga yadduka dde ewaabwe n'abayindi nesente zo nga mpitirivu ogwa nti kyangu nnyo omwega ka bizinesi akatono ye naye omuntu okujja ne sentirivu aziteeke wano kigaana abantu nti ba investor ebintu basigala babijja waabwe ne babitundira wano ku katale ka wano nga tasasudde emisolo bino byobadde musimanyi bakuva buliko made in China naye nga ate mutogamba bikoleddwa Uganda wano mwali Museveni agenda okulambula ku musajja wammwe Musa Bode yamugamba akola ebintu simanya kana yakola bamuwe ssente akola emjiko n'obwambe ne fooko n'agamba kale tuleta twa ebyokola n'agamba abaana muweereze ebijiko nga biva waggulu eyo biggwa yabisobodde China Museveni agenda okukwata ejjiiko kuliko made in China omusajja ndowooza paka nakati yasigaza kizimbe musabekatwe otegera kati bye mutugamba abasajja baddira ebintu byabwe ne babijja ewaabwe mpayo kampuni ekola glass mama wange tumanye nti glass weziri nyingi ziri tudda na mukekeera bakola glass weziri nyingi za furumanga live gweziri ezo zoto guno omusenyu gwe tulino loziva mu ebijike byaba waggulu guno omusenyu amayibye tulino byebijike byava waggulu Museveni ngageze wa Musa Bode weziri wane bakulimba okay weziri ba investor abamu bafu bobo yogera kuba investor abasinga bobo ogereko nga bone factories afeza weziri factories okusinga no factories embadde manye ziri wono bana abanigiina ezibadde zikola nigiina ebidomola nigiina embale tulina factory ya tukola zino jini zino empale ze twambala baleta yo ne bago no uliriza mukama pamulaba abaana batunda ebitete ebyo abasinga babikolera wano babitungira wano va kwaba baleta endibo tangoyi zino zidola aha kati tukola ddala nomanya baba mu manufacturing bamukola navamu lugoye wana Uganda assalamu alaikum okay gwoyina akadde kange mzee ekigambo kiri abasuubuzi tugoba obubiina bana abeefuula tife kiri kibiina ekitwasuubuzi teri kireetedde basuubuzi ba Uganda nga bubiina bwe butuleetedde obuzibu oli ajja natandikawo akabiina ke ng'anyoonya kufuna nakulya era bonna bw'ogenda obanyoonyereza bonna abembera obubiina bw'ombuuza edduuka lyo liri liddawa gulumirirwa abasuubuzi teririyo baddira babasuubuzi bo kubafunamu kakati balaba ekize ne bagamba twekalakaase ku kino ne beekalakaasa abantu pulezidenti n'abayita mugamba ki bo ne bawaayo ensonga zaabwe ne bakwatira amabaasa y'ensonga n'ekola ki kira era ne bakoma ne bagamba nti kyemwabadde tugulewo tegede bulungi olwaleero obugagga bwa sekiti gwe baakazaako kasiita bwa abujje mu kulagira abasuubuzi kwekalakaasa ye n'afuna olwayo tulina katongole gwe mmanyi obulungi entandikwaye ekanga bupule ne butisati n'abuteeka wali ku bbali w'olubalaza olwaleero olubuto luli amatama gamugezi bw'omubuuza edduuka lyo liri liddawa katongole oyo yali wa FDC kakongoli lwayo wa movement nasinze namwetegere mu kalulu kano akamyufu n'aba mu campaign ne bamusibako bamusibira mu FDC ekireeteddwa abasuubuzi baffe ekisinza okutuleetera obuzibu beba abakeera ku makya ne bateekawo ntufe kati kino ekibiina kiriwo eki ne bweki nga ze kutufunamu obumi bwawe ate ye mwakolera abasuubuzi bwe tunaamala okutuula wansi ne tukati otaddewo ekibiina twagala kumanya gwagenda otupirirwa dduuka lyo liriddawa bizinensi yo eririddawa tujja kumanya nti ogenda tukola ki clearances za URA ziriwa zitulage tumenye nti obulumi bwe tulina naawe obukola tulina oba otegedde bulungi kyekyo kyokka kyekireese obuzibu nti bakumaliriza ne balumba pulezidenti bo ne bamubuzaabuza tujja bakkakkanya n'akwata kyate n'akibawa
evaawo buvi naye ng'esigaddeko kati ababeekalakaasiza tuwabalabi olwaliro amaduuka bagaggudde era baavudde dda ne bola tugenda kutuula nabo bagenda kubayita babawa amabaasi enkya bakoleki babaga ensonga bagikako muggulewo ontegeera bulungi nze nno nze kyekigambo kyange kyeŋŋamba nti abasuubuzi tubeere bagezi abantu bano abatukolamu omulimu nti ffe tubakulembera tumale kubatunuulira goze obutuse bufu tusoze otya tulage ku mpapula zobadde osasulirako omusolo tumanye abaweerera abaana bakaaba nga nawe ojja obulumi abaabuyina talinayo n'omuwadde wa nasale gwateekerayo sente naye ajja akuba awa birowoozo nanti babunga tebamaze kubategeera kubekkaanya pasita tebamala bekkaanya ne babalonda kubanga okwogera ennyo si kwe kusinga ajja nayogera ennyo atuleko ono banze bonna abasinga obungi bazembalaba kati katongola zemmula bano bakafu simanyi bazembalaba bonna mbamanyi naye bwobabuuza bonna nga obasinga nga bonna kati gwobaddewo gwabadde ali ku bigaali wano ddala oli musuubuzi omanye ebintu omusolo beguluma omwaka ogenda okugwako ng'olubuto luli eno amatama gamuzimbye naye nga kiki ewuunya president eyali promota Kabanda omukuukutivu yali oluyimba lwa Nabukeera ne lufuuka edduuka lya Nabukeera edduuka lya Nabukeera lyazibwawo lyeryoka lyakyagamba abantu nerero nti eryali edduuka lye ne president wafuta kale tweyanzege wakadde wabadde waliwo ebitanda bakumalirizibwa mugenda kutukkiriza tusiibula abantu katuweddeko nsaba osiibule kuba tulaba twagala kwebaza mwenna ababadde naffe kimanyi tulina bye tuleseeyo ensonga ezitawedde naye mumanyi ensonga lwaki tetusobodde twebaza buli afissa akaddeke okutulaba banaye mwebale nnyo mwebalire ddala ne neebaza polisiti bannange mwebale obutakoowa kujjanga mwebale ebirowoozo bye muwa abantu oba bye tuwa abantu bannaye si ffe tusinga okutegeera ne tuwa endowooza zaffe okusinziira ku ebyo bye twalako bye tulaba ne bye tusuubira oba ne bye tuzze tusoma ne tusinziira okusigira ekifaananyi si kye kibeera enkomere kiri eriggo okukuba ttooki mu bye twogedde n'olagattako okumanyako oba okutegeera so enze sajjime vikuwebale nnyo balire ddala batusibulire kuba abatulaba mwebale nnyo okubeerako mwebale nnyo mwebalire ddala okukozesa data wammwe okubanga musobola okutuwuliriza betukosa mwena mutusasire Viki waliwo n'amawulire agaakagwawo kirabika ensasagge yagudde dda wakati wa Nuupu ne Kagumbe wandibadde okwata enzirusi yo n'ogenda essaawa zino kirabika waliwo ensasagge eriwo nga ekibiina omusango tegunnasalibwa naye kirabika oba leero waliwo okwekalakaasa okuzibwa ennyo waliwo ekiwayi ekyeyawudde ku People Power oba Nuupu ne pulezidenti bafunye omulala okwesimbawo kati Bobi Wine so mbadde nsaba tumalirize mangu osooka ogenda otusakira amawulire ago mu kaseera kano mpawo kaaga kubanga yo press conference erabika etudde bannaye amanya Pampita Pastor William mwebale nnyo mwebalire ddala ono prophet of ono prophet of doom abalabi bampiso mwebale kubeera ku mukutu olunaku olwaleero ebirungi byokya mwami atusulamu eryandaawo amannya agange Julius Sasha Bey omubaka wa Kampala Kampala olwaleero ekifumbira gye tugenda okuteeka
nga njogerako n'abavubuka n'abalonzi bange eka mwocha kifumbira mbatusisaneyo abadde batulaba story ya pastor jalesete mugitwala nti nkulu ayagadde kuleeta bulesi kutwako naye tekiriyo kwa mulimu abawagiza emitima gye gitadde mubadde essaawa eno emitima gye bakubaganye ne muga nti ekyo kiguddeyo tekiriyo pastor alese bulesi kigambo sebo mbabuulira tekiriyo yamanyi ye gyakije naye nga tekiriyo bannange ekibiina kitudde entende essaawa eno kiri mu kusunsula bakiri kuba kansala bekiriko bokka naye tekiriyo mugende maaso na buwagizi bwa abadde batulaba mwenna n'abatuulira manya Mustafa Kalungi aliziggala salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh amin mulungi mweraba